Maama Lina Zedriga Walu yamyuka Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ow'amambuka ga Uganda, Northern Uganda. Olwaleero yakulembeddemu oba yabadde omugenyi omukulu nga basabira Jajja Nup Muze William Byarugaba wali ntinda ku St. Luke's Church era nga yeetisse obubaka bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President bwamusindikidde okuva eri mu ggwanga lya America n'amusaba abutuuse eri abakungubazi eri maama namwandu abaana abako ab'eŋŋanda n'emikwano wamu n'Abannayuganda bonna okutwaliza wamu ng'asiima emirimu Jajja Nup gy'akoledde struggle, gy'akoledde National Unity Platform, gy'akoledde Uganda era n'okusiima famire okuba nga yamwazikamu oba yatwazikamu mu bbaawe yaabwe mu taata waabwe ate n'ajja eno okuddukanya emirimu gy'eggwanga Uganda. Obubaka bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwa ggumba bulimu eggumba ddene era maama Zedriga Walu abadde agwanidde okwetikka obubaka buno. Kale katugende ku St. Luke's Church entinda maama Zedriga Walu atuwe obubaka bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwamutumye bwo buzito ku nfa ya Jajja Nup, kitalo nnyo kitalo ddala. The lead celebrant for this grand occasion, the members of Parliament here present, the dear family of Comrade William Gwa, I stand on the protocol in the interest of time. On behalf of the de facto and de jure President of the Republic of Uganda, His Excellency Robert Jajja I am very honored Zedriga to be here with all the condolences from Northern Uganda and Ugandans. We want to say we identify, first of all, the name William and why this is happening. Why time is timeless. William means helmet, protection, as a person who desires God's protection and guidance in their lives. The name William is classic. It means resolute protector or strong-willed warrior. Strong will, you can't buy him, you can't intimidate him. And that is William in practice. I want to celebrate William because he accepted Jesus Christ as his personal Savior. And that's another bigger proud for him. The Holy Father said, politics is at the service of peace. I am a practicing Catholic, a peace builder, a mediator, a widow myself. I've not had a closure since 2001. I'm a widow. Because of the politics of intolerance, because of the politics of exclusion, because of the politics of fear. When we were entering, some people already standing on needles. How are they going to talk? Will they even talk? We are in the house of God. We are here to speak the truth, nothing but the truth, and God is helping us. And the truth is setting us free. On behalf of our president, who is present here, we quote together Angela Maya. She says, I have learned that people will forget what you say. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Testimony by a number of people, including Sarah. The sugar we shed, the truth we speak, even the suit somebody put on from the village for the first time here. That is William in practice. William's legacy. Can
cannot be summarized. We can only extend it. We can only live it. And we must continue to tell the truth to power. The truth to the barrel of the gun. The truth to the endless people they say to buy your dignity. William refused to be bought. William stood for the truth. William has paid the price. Madam Mary, in many of her apparitions, says Africa will produce more saints and martyrs. And William is one of them, without a doubt. As a protector, we will continue to invoke your indulgence. We will wear you and your words as a helmet. We will also continue to fight for the freedom of Uganda, for the freedom of conscience. We also will continue to demand for the release of the very many people who are in prison and the very many who are not married. To the women, welcome to the club. Come out of the closet. You already are out of the closet. I am a widow myself. One of my sons is actually their president. We must walk the talk. Our president stated one time, freedom, especially under dictatorship, as we find, it's not easy, but we will die trying. Rest in peace. People power. Thank you. Bigambo bya Maama Lina Zedriga Walu biwulikise bitegerekise. Yeetise Obubaka bwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era obubaka abutusiza bulungi bonna bwamutumye tibi kyannaku okuba nti Jajja Nup ayavudde mu bulamu obw'ensi. Abadde musajja nga amanyi ebyafaayo by'eggwanga Uganda era nga abadde akola buli ekigwanidde ku lwa Uganda. Bingi byakoze okulaba nti maama Uganda eba nnungi era agireka bulungi, ne Mukama yasazeewo amuwummulizaawo. Emirimu gye gya kusiimibwa era gya kwogerwako emirembe n'emirembe. Amiina. Jajja Nup wummula mirembe. Jajja Nup wummula mirembe. Ebigambo bizitozitowamu olw'okuba nti abantu bali miranga, abantu bali mu kibi ekya Jajja Nup, naye tumusabire tumuwe bwisaala, Omukama Katonda ayongere okumusaasira era amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako. Jajja Nup ne famire twongere okugigumya bagume. Olidde Maama Zedriga Lina Walu bagambye nti naye namwandu, n'olwekyo mukyala wa Jajja Nup agume akimanye nti waliyo bannamwandu banne, tatya nnyo wabula abeere mugumu akimanye nti ajja kumalako. Ate ekirungi nti omwami alese nga abaana bakuze ate nga n'okusoma babadde bamaliriza emisomo kati nga tewali nnyo kyamaanyi, just badde baataga bulamu bwabwe kubeerako bokka, kutambulako kudda wano nawali, naye nga obulamu bw'abaana bo bubadde buwedde era nga bweyagaza. Era n'Omukama ng'asabibwa abaana bano ayongere okubalungamya, ayongere okubalaga amakubo amatuufu, baleme kubatomeza bula balungamye bulungi, basobole okutuukiriza ebyo taata waabwe bye yabasuubiramu. Kale kitalo nnyo ekya Jajja wa Nup, kitalo nnyo, kitalo ddala. Bangi tebasigadde kyekimu just lwakufa kwa Jajja Nup, babadde bamulinamu essuubi lingi, bangi badde bamwenyumirizaamu. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Jajja wa Nup, kitalo nnyo. Naye nga Jajja Nup abadde yakulira abakadde mu kibiina kya National Unity Platform nga yalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, era abadde Jajja Nup yafunamuko ku bulwadde obumutawaanya mu mubiri ng'omuntu. Bw'atyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'asalawo Jajja Nup atwalibwe emitala w'amayanja afune obujjanjabi obuli kiraasi, oboolyawo Mukama ayinza okutaasa. Jajja Nup n'assuuka, wabula tekisobose. Omukama Katonda asazeewo n'ayita Jajja Nup amuzeeyo eri ewaabwe gye baava
nga ku bijja bya bajjajjaabe aziikibwe ate addeyo mu ggulu wa kitaffe Katonda babeerawo bonna ate abeeko byamutuma assignment endala gy'amuwa eno yeeno gye tuli erabika ng'eweddeko. Nze mbaagala nnyo tujja kuddamu tuwaye Omukama yaba abankuumira nze ngenze mweraba.